Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jacket. No sigugo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep oguka nange yakugulira kijja kukisiko kate mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Yes, okay, chisera. Antulengera kalanka tono nyo. Station the house girl ubado jimanyi. Wabada jiraba ku Spark TV. Kateri ku DVD. Omuli abazanyi babamanya. To suba station mayanja and the house girl. Aji wefuge. House girl goine ko mwesiga. Oba yajja kubba balonga tomanyi. Kakatu kuleta station and the house girl. Ku DVD ko gendo batoluyi vira ku musajja. Musajja taba wom house girl wedda luba kumutuga mukazi wange mulefa awasa kyali kyekango bwe bawasa teyategedde amuwasa busayisi kimwali kumpe mulefa alemereko tukyalengera kalango bandeke amaziga ebiwoobe efujjo omukwano obwenzi akalaacha byonna biri mu firimu emu station house girl okukulako kuyimiridde mu binusu oba mpapula ku mulundi guno twagala kulaba kyanjawulo ono n'akakola akalya ayina bakyaliwa akaluma tukyalengera kalango eri ku MK Majestic Plaza wanzita bawo omutuufu yali yamugalira mu kinnya ali kubaze yabalemedeko ne kanawe sirimi akajo tukyalengera kalango bwe ngamba coming soon otegeera ki kacheno yo tedi ku coming soon yafulumye dda tosubwa station mayanja mu sinema y'omulembe station and the house girl ngenda kwagala n'ebisubi byonna nkwagaliremu n'ebitakataka pitaako house girl abba abasajja kutere nkoni baby wawe tokaba wanzi tokimanyi ngenze kati nembwa muzimu njo kwagala twine kusuba station the house girl bebe tukyali kalankatono nnyo tosuwa bazanyi bo Nancha Whitney omuli Sematimba Ibrahim kulabako Rehema etendekedwa Sololens okuva mu Al Magic Production nyumirwa nga bwoyiga letter A letter B letter C letter C letter F buli kyumanyi ne bye basoma bizibu letter F yonna sigirete eyo letter F omwana n'atweyagalirako olw'okuba olusungu lw'amaanyi nnyo eyo letter F nange egisobola letter A letter B I said letter B kale Batsa Wanji aunt where are you going yeah Wanji aunt ogenda wa nkutumye ki ati nango ntumene chenkaluba nengamba fa batayina mwana mutonti waliwo koti nkutumye ki nonga kangende nji ati nkutumye ki B ongani letter B. Oh shut up, are you stupid? Come and sit here. Mbadde kugamba jango tule wano
naye nange eyo leeta B nange badde ekyo sitemberera badde ekyo situka ngende mugamba leete nga mpirawo akitegeeri kyekimutumya obubi ku ssaawa zino kyeki sikugambye kuleeta B wabula ngambye letter B zino zonna zolaba wano baziyita letters so kati eno letter esooka ebadde letter A eno nebeera letter B. You know what? Olabika oli mubisi nnyo tolina kyotegera. Stand up. Jimirira kankuddizeyo ddala kati mu nasalo. Kati njagala onyimbira akayimba. Njagala oyimbeyo oluyimba lwonna lw'omanyi. Sikugambye kwemuula. Hurry up. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Muhammad la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha. Enough. Stop. When olabye emikono tolina kukola bwoti. Did I tell you to dance like that? Nkugambye buyimba bwa ku ssomero abaana abato bwe bayimba bana bali mu nursery kuba kati gwe nkuddizaayo ddala mu nursery njagala okayimba bwe kati ffe tuli embatento tetumanyi kubala nga weegamba kubeera tomanyi kubala obwo obuyimba babuyimbisa baana bato basobole okubagamba nti tebamanyi kubala so that next time ayiga ki okubala n'okusoma akonkamanyi okay kakoba oyimba tuli embatento tetumanyi kubala tubala nga tuddamu emubiri satunya tano mukaga musanvu munana namwe ndane 10 again wekugamba again ngoddamu fe tuli embatento tetumanyi kubala tubala nga tuddamu emubiri satunya tano mukaga musanvu munana mwendane 10 fe tushi Chimala ndowooza kati ogweddemu ekiwugwe katugenda kusoma otegedde kati okusoma ddala kulungi nnyo okusoma nali nkuganye nga simanyi ddala kulungi nnyo okusoma nange maama kaŋŋende neyongera okuyiga okusoma nedda nnyabo ddamu okusoma ddala kulungi nnyo okusoma nali nkuganye nga simanyi ddala kulungi nnyo okusoma nange maama kaŋŋende neyongera okuyiga okusoma ddala kulungi nnyo okusoma ddala kulungi nnyo okusoma nali nkuganye nga simanyi ddala kulungi nnyo okusoma kiddemu okusoma ddala kulungi ddala kulungi nnyo okusoma nali nkuganye nga simanyi ddala kulungi nnyo okusoma ddala kulungi nnyo okusoma nali nkuganye nga simanyi ddala kulungi nnyo okusoma nange anti kaŋŋende neyongera okuyiga okusoma ddala kulungi nnyo okusoma nange anti kaŋŋende neyongera okuyiga okusoma ddala kulungi nnyo okusoma mwatu nonno mwatu oli mwaka niiguusa waliba ekiyimbi nno omanyi okuyimba kati katusome kati tuula wansi kati ndowooza ogweddemu ekiwugwe kati kusoma good letter A letter B togenda sobola kukyogera kino ekisana kisirusiru kyawa I said eno letter B letter C letter D letter E letter B wena ojja kunyiza but sanga onoyiga okusoma olina okuliza omusomesa kyakugamba saagala weefuule mugezi
ebiremesa abaana abasinga okusoma butawuliriza musomesa batusa akayimba kenkuyimbisiza obadde tomanyi makulu gaako mama yaŋŋamba ng'okusoma gwabimanyi kulungi nnyo okusoma gwebale nnyo so when I tell you to read I want you to read bw'ogaana ojja kubeera failure omuntu ojja kufa eno ekalubye bukalubi eno tekalubye eri letter A letter B letter C letter C letter D letter D letter E letter E letter B letter C letter E letter F byonna bisome weka amasuli letter B letter then letter C it is A B C D tukome one we shall start from here so A B C D A C B D A B C D A C B D A B C D yeah but wanji no we dali kumate sana Ata waliwo ekisiso omuntu ndizigejja ne tusomera wano lwaki oli mwala bagaize mbadde nsoma waliwo kyasomesa ekipyawo kyesimanyi nze mbadde nkuula muddo muno mwala omukazi omukulu nobeera no bukyojja tokulanangana ku muddo wano gonagona nkukudde guguno ngumazeemu oli mu kimu nti nsoma bitabo jajja obadde olongoosa mbadde nnongoosa jajja obadde okula muddo mbadde sikula muddo ogogonagona kumeza wano wali ofunya akadde kikanonye n'ekitabo kyamu But if Okwekaza was the person, it would be you. Never. Omukazi omukulu nga gwe. Nojja nobeere no mwala. Omukazi omukulu nga gwe. Nojja ne wekweka eno mwala mbulwa kuba badde oyagala kuwulira byensomesa. Kati ebibuka bikuyingira mu agaga gomesi. Goloza wabadde osomesa ki? Wabadde osomesa bituufu ebyo. Mwana bwe musomesa ebifu byonna toyinako nakyo osomesa. Kyekire kugaye mbadde nkula muddo tokyagedde. Beera n'amagezi naawe. Wake up. What a stage what about to know? Goloza mzungu nyo olwogera no. What a stage what about to know? Tolowooza ti olina oluzungu lw'oyogeddewo. Ndege secondary phone no. Obooza nnyo. Have your time, girl. Next time, it's simple. Whatever. She would come here. Nagamba tino jagala kusoma. Munange nonze simuina pa. So, jajafu oluzungu. Ukimanyi terumanyi lulwo. Kati obaani agenda okunsomesa. Angene jaja asomesa. Kubanga agenda n'asomesa fe. Ataddamu n'ekyalo. Naye bwe obadde osomesa nga sibiti. Jajja amanyi oluzungu. Basa balowooza nze. Era mba mumutu. Tebasobola kunsolola. Mumpalowooza oluzungu simanyi. Ndufuku mutte. Nensi nabo ne beekwata ku matama. Naye bannange nswadde. Jajja amanyi oluzungu banne. Kangene neno gundi. Anjirire mutu. Bannange. Ageze nagamba San Francisco banne. Anti nane ngamba yako oluzungu nane